Program Kyenvudde mwetukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizzaamu essuubi byonna mu Program Kyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu 2 oli ku 8 katonyeze 8 CBS radio y'obujjajja. Nkulamusizaako ssebo n'ennyabo. Weebale kwekuumira mu pulogulaamu eno Kyenvudde. Weebale kwekuumira ku CBS. Musajja wa Kabaka Matovu 2, omwana enzaalwa ku Mutala Nattita mu Lukabulawula eggombola Kalungu Mumyuka. Essaza lya Ssaabasajja Kabaka erikulemberwa ekitiibwa Judy Muleke nga ye Pookino. Eyo gye nsibuka zikalidde mu CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka okutuusaako pulogulaamu eno Kyenvudde. Ali ku CBS radio y'obujjajja, ali kuno ebweru wa Uganda, osobola bulungi nnyo tufuna bulungi ku mukutu gwaffe gwa CBS digital. CBS 88 CBS official gwe mukutu gwaffe omutongole. Mu pulogulaamu eno Kyenvudde nkyali ne mukadde waffe muzzukulu Mujebu wa Mugeba jjajja wa Buganda. Oyo nno nga ye Professor Badru Kiggundu. Professor ono engineer munnabyanjigiriza yeebuuzibwako naddala mu byenjigiriza ebya science. Tumumanyi nnyo era anajjukirwa nnyo okukulirako akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Electoral Commission n'ebyo yagenda obigendamu ng'ali Makerere asomesa. Yaliko ne Dean owa Makerere University. Atubuulira Kyenvudde we ebibuuzo mumpeereza bingi ebyanasobola okwanukula n'abyanukula nga musajja mukulu senior citizen. Professor oli ku CBS ensekuulira bulungi. Abantu babuuzeeko anti n'emboozi n'anyuma ogirabira ku nnamusa. Weewaawo. Bantu baffe abalungi ennyo, baganda baffe, bakadde baffe, bajjajjaffe, abazzukulu ab'oluganda, mbalamusizza. Weewaawo. N'okubeebaza eyo gye mutakabana nagyo. Era n'okubeebaza okutta akadde mukomewo ate tuwuliziganye. Weewaawo. Nankubali tewaliwo ebibuuzo bisoyibwasoyibwa ebisoyasoya. Ate nja mu kusooka nja okwebaza Omutanda Ssaabasajja Kabaka muzzukulu wange okuleeta ekiteeso ekirowoozo ekyavaamu pulogulaamu eno oba ekyatondawo pulogulaamu eno. Abingi betusobola okuyiga nga tuwuliriza okuva eri abo abalondemu. Si bonna nti balina okufuna omukisa era lisodde n'amala kukkiriza abo abateesiteesi nti ku luno katunoonye Kiggu. Weewaawo. Nange nalabira awo. Weewaawo. Nsanyuse nnyo okudda omulundi ogwokusatu. Weewaawo. Haji bwe twakoma wali ng'omaze okukola masters yo. Yes. Bakuwadde basale oba scholarship osome diguli eyokusatu. Yes. Gyetumanyi nga doctorate. Naye watugamba nti mu kaseera ako abakulu bagamba bekikwatako nti aludde nnyo eno byasomye bingi asooka agenda abiteekese mu nkola. Osooka oddikiika okole ku mirimu owulirize ku ggwanga lyo. Awo wennyini walaga nti essanyu lyali pitiivu ng'okimwa entebe ku kisaawe. Tuukidde mu bakadde bo mutundwe. Loole n'abantu baali bangi nnyo. Waga nti walaba emmere kwolwo gye wava eno watolabangako. Mukyere abantu essanyu. Piraawo gwe nali ndudde okulyako ng'akawo kanzita. Nga gyobeera naalya lusaniya. Ebulaaya gye wali Amerika omukyere bafumba batyo tebamanyi kufumba piraawo. Bafumba okusinga bafumba gwa boyiro mu biseera ebyo
baali nga bakatandika okuteeka omuceere ku mmeeza nga baguyita nva nga bagutwala nga nva nga bonogira nakati katunkuma ekiganga klasi gye baali bakisaddemu naye oluvannyuma nekifuuka ekyokulya. Mu kusuuka biwamanya byafaayo Abamerika nga balyaki? Ne bwe naviira kuno mu kusoma bye nasomanga nga ku mmeeza tekuulako kiyingula kya nnyama. Bali nnyo bannyama kammonde akazungu ako ne greens oba ebyakiragala byebasobola okuteekako ate ngano babirina ebiva mu ŋŋano babekinze nabyo nga tebibula oba kibayita pies nazo nga tezibula. Pies bakola mu apples oba nsujju ne lumonde bamukolamu pies. Kale nno naye omuceere nawo gwajja gusensera. Ndowooza olwa bantu abangi abayingira mu Amerika bayingirira Amerika okuva mu nsi endala ng'ensi ez'Abasiraamu Abawarabu baali batandise okuyiikayo eyo mu Amerika ng'ate emmere yaabwe okusinga muceere. Kale oluvannyuma omuceere gwatwalibwanga ng'eddishi nga batwala bakammonde akasekule. Kale nze olw'okuba nava eno nga mmanyi omuceere gwali gumpomera oba gwali gwomera abantu abasinga obungi nga gwa piraawo nange nayiga ogwefumbira. Weewaawo. Haji tuddayo emutuubi ekyo bakwaniriza akabaga kawedde biki byaddiira? Wayitawo ennaku ntono muganda wange mukulu wange Mukama Katonda gwe yajjulula mu bulamu bw'ensi eno Ajeesimaani Kiwanuka ne musanji wange musanji wange kansooke muleke yakolagana n'abooluganda abalala n'emikwano okunoonya ebifo nga sinnaba kudda. Wagenda okudda nga baatandika dda omuyiggo ebirala ebifo nga biri mu mawulire olw'ekifo kyo junior engineer asookerwako mu Ministry of Works wabaawo ekifo ky'obwa engineer mu National Housing biseera ebyo yali National Housing oluvannyuma neefuuka National Housing and Construction Corporation. Nabaawo n'ebifo ebirala naye basooka ne bannondera nti jangu ogenda okolere mu Caltex company y'amafuta eva mu America ensooka yaayo kali company nene nga evuganya ne ESO ne Shell nga zonna ziri ku luguudo olwo bayita 7th Street. Niye ne bampa omulimu mu Caltex nga bagenda okukulira ekifo kyali kinene naye ngenda kutandika nga mubeezi wa operations manager oba ekifo ekyo ekyamafuta. Naye nenzikiriza esente tezaali mbi ntandika okukola naye nagenda okulaba nkeera ku makya nenya tanks ezo ennene amadaala ago waggulu nkozesa stick oba kalinga kaggo nensuula mu ndabe amafuta genkanawo agalimu nakikola kumpi mwezi gumu nebyenkooya nenga nti engineering wange yenna gwe nasoma kukeera kuteeka fuuti mu tanka z'amafuta kulaba obugenkana era nze n'okumpunyira mu nnyindo kunsonsomola nenga mukulu wange nti kino si wange wano. Kale n'akimatira mugandika tugezeeko wa olwo mwaka kyogwo 7 mugumu.
nebagamba nemikwano gye bagamba nti national housing erina ekifo kyowa engineer anti bagala mirimu gyawa engineer katugende tulabe omukulu mugenzi Kiwana yali general manager ne bampa ekifo mu ttabi erivunanyizibwa okuddaabiriza enguudo n'okuvuganya ne bacontractors bano abanene abaaliwo mu biseera ebyo Starling Molem company ezaaliwo ntandika okuvuganya ku mirimu egy'enguudo era emyaka egyo okuva mu 72 kutuuka mu 77 nali mu kitongole kya nguudo byotegeerera ddala nga nze nkulira ekitongole ekyo emirimu twagifunanga ndigenda lira Soroti oluguudo lwa mayiro nga 7 n'omusobyo ebuyo Karuma Pakwaki nga nalwo lwa mayiro nga 8 ubuyo mu Bugisheri ne Karamoja Muyembe Namalu eyo natalaga era ng'omusaala mulungi bw'obugeraageranya n'emafuta gye wali ogw'amafuta gaali waggulu naye nze nali nfaayo okulaba nti nkozesa okola ebyo byewasoma kale bwegiwera emyaka oli professor eyampadde sikala yaga nti singa obeera emyaka ng'ebiri okomawo tewali mutawaana nga lwaki bateeka akawaayiro bwe katyo nti bw'ova ennyo ku mutendera gw'okusoma ebitabo n'otandika bino ebyokunoonya ssente ebyokulaba engineering olya oluguudo aluzimbye atya biki wesanga ova ku kyebayita sharpness y'okuyiga okweyongera okuyiga okunoonyereza ngenda okulaba emyaka giweze 2 3 nentandika okusaba national housing bante nzireyo nsome nebagaana wate tukutabe tunasigazawo ani wano mu national housing tetulina ba engineers bali trained okutuuka ku level yo nensirika omwaka gwaddeko nensaba era kyekimu bakwongeza omusaala baali bongeza bakwongeza osigale naye ngaekyo tekimala lwa nali njagala tukedda ku ntikko y'okusoma akati ekimu ku bintu byenali ndowooza nti senga nkomawo nga simaze emisomo gyange kiri natural nti omulenzi akomyewo mu bakadde be ekinaavaamu nga bamuga nti tuyinza kubeerawo weka olina okunoonya owasa ekyo ffe tunakunoonyeza balaba nebyosomye bimala okulwabwe anti balaba naye nga tebamanyi nti gwe okyagala kwetakula era eventually nenfuna omuwala owokuwasa yali azaalwawo Kawempe ow'omugenzi Haji Haruna Kibirige ogwa mu ngeye yajjidde ddala nkoko zimala ku lujja so kati mu mwaka gw'76 oba mu 5 nga ngenze nkula mu kitongole ne banfuula chairman wa scholarship committee ya national housing netuwa scholarship aba staff bangi okugenda okweyongera okusoma nga national housing yegiraki anga olwo engeri gye bantadde mu chair kati si kyangu kusookayo guguyina ozigaba naye mala okugabayo eziwera essaawa etuuse nze nange sinza kotogera kutuuka wano kale mu 77 ne bakkiriza ne bajja kumpa sikaala nga national housing nga ngende neyongereyo okusoma
olwo omugole temufunye zadde family omugole era tefunye family tefuuse family olwayingira mu maka anti mu biseera ebyo myaka egyo twagambanga nti ogenda okufuna gwesiba naye mala kulaba oba ekibanja kiri fertile mbadde nomanyi byannaku zino mbiraba nnaku zino ab'ennaku zino olusaa tebabimanyira kubimanya naye agenda okujja nga amaze okuzimba ne bagaa nti ayo najjidde ddala bulungi era wayitawo emyezi mitono n'azaala omwana waffe asooka owobulenzi manyi owobulenzi yali muwala nebagamba nti jjajja afunye omukyala ate olwogenda okuleka omugole e Uganda kati tetwalwawo netufuna n'omwana omulenzi akaddako kali kalenzi n'akaddako ne kaba kawala bwajjanga mangu kalenzi ko Mungu n'akatwala mukama bwe yategeka kakati nasaba ne bagamba nti essaawa etuuse mu masebo ogende naye mu biseera ebyo tebyabeeranga byangu kugira ki kuva mu ggwanga ne famire yo twagezaako nnyo okukozesa abantu ab'enjawulo abamu kati bagenzi abaali balina ensolo nga basobola obamu mu kutuukirira abakulu tusala bagamba nti bamukkirize tajja kudduka kuba baali batya nti oyinza okugenda notakomawo Mungu wa buyinza nebanzikiriza nezaddeyo n'omukyala n'abaana baffe tulina babiri situka ntugenda mu university Pittsburgh Carnegie Mellon University n'okutuuka eyo ng'ate professor wange yavaayo dda oli yansuubiza bamukuza n'agenda mu university nene naye nga ndi kasita nze ndi ku scholarship okuva eka nga bwemumanyi 78 olutalo ne lubaawo scholarship nefa bino bitataaganye ne bampandikira nti tetukyasobola kuweereza ssente nenga nenkoze ntya famire oli nayo ndi ne famire yange ate omukyala awo yali atandise naye okuzimbamu akaana akokusatu nenzijukira musomesa wange mu university eri gye nasookeramu yali ampadde scholarship ate naŋŋamba bwe nafuna scholarship eyokubiri nti mu maaso eyo genda kweno scholarship empya naye mu maaso eyo ngoyala okweyongera okwogiwala komawo ngenda kukuwa scholarship nemukubira essimu ngenda okuwulira amaloboozi agaddamu nga yewuuyo Professor Halsbos nti yes how are you sir this is Badru Kiggundu my Badru long time Badru wange oyo oli ludda kwanzi ndi wano Pittsburgh naye siina mbadde naye nfunye ensako empeerera naye yakutuse waliwo kyewansuubiza nga mala emisomo awo kikyaliwo naga kiki Badru gwe jangu tannamanya nti olina empeekera ekyo tekimukwatako apa eri bwaba kuwa sikaala tebakuwa sikaala nti okuba tolina oba olina nali jangu n'ennyumba ojja kusanga ewasula abafumbo ojja kufunayo ennyumba nga nkwata motoka yange yali ya $100 nga ngipakiramu bintu nga tuvuga mailo 1,600 naku nga 3
ogenda owummula emmotoka nkadde naye netutuusa lisodde tumwebaza tandika emisomo gyange mu 78 egya PhD wano Carnegie Mellon nasomawo omwaka ogwaso 77 naye byali bituuza kati wali okusimbira ddala amakanda mu myaka 3 PhD nenjimala eno nga Uganda ekiri e Uganda oba otakutta wansi ne waggulu bebeerega n'amiini neŋŋama ndagawe naye njogera n'abasomesa bange bagaa nti tofaayo omulimu tujja kuwa ne bampa omulimu mu kitongole ekinoonyereza bampadde title ya senior research engineer tandika okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo zisobola kwanja kuba emirimu nali nkola gya kitongole kya bya defense bya air force mu nsonyiwe bannaye nalayira okuba ebirayiro by'olina okukuuma nakati kyabikuuma tubaako byetwavumbula era ebyo kabikomaawo 87 nga nfuna ebbaluwa empita ogenda mu yunivasite endala nga baneetaaga nensomese ate nkulire ekitongole ekinoonyereza ekipya kye baali bataddewo ne bampa tiketi ogenda okukola interview nengenda mu district state bagita la Alabama nentuuka eyo ne bampa interview ne bambuuza oba nsobola okutandikirawo mbaga lwaki akapapiriro kaki tubadde naffe mu kunoonyereza omuntu w'ebisaanyizo okumala ebbanga mu ggwanga lyaffe lyonna erya America ate nga muntu muddugavu gwe twagala naye mu bonna gwe twasibirako olukoba sebo twagala otandikirewo mbaga nedda sijja kutandikirawo kuba eri gyendi siddukayo buddusi waliwo amateeka bali baŋŋamba mu biwandiiko oba yakukyusa olina otuwa ennaku 3 notice nyina okigoberera eri gye nasomera gyenkoledde emyaka 6 mulamba olwekyo sisobola bwemba mwagala nja kujja mu mwezi gumu ate nga musasulidde tiketi n'ebintambuza oga nti tukkiriza nebakakala kunjikiriza olwokuba ndi kaddugala kati era nensituka nenvaayo nenzija mu state of Alabama nembakolera ne famire yange naye ngaomwoyo gwange guli kuddaka naye olwabino ebyali naye byali byakakyuka NRA yakajja mu buyinza neŋŋamba nti ekiseera oba olyawo kituuse okuddayo okwo netwesitula mu 87 netujja wano n'Abamerika ne mukyala wange n'abaana nalina ng'olinako n'Omumerika egi eyazaalirwa eri omwana w'Omumerika netulambula tugenda tulaba abazadde abazaala omukyala bali Masindi eyo sono owaki owengeye twafunamu amatabanguko kakati netugendako neyembalala netulambula eggwanga lino gatulaba tewaliwo dduka netugamba nti lwaki tetudda bwabobwe twayagala dde okiraki nga nsituka nga nzirayo mukyala namuleka wano mwezi nga gumu ng'ogenda omyumyula
n'emimyole byonna n'okubuulira abakulu eri nti bannaye sawa etuuse okudduka engalo ne bazikuba ne zaaka n'okwaka tekisoboka nga kiba kitya otulekerera otya bwotyo omulimu gwe twakuwa nga tumanyi tewali muntu mulala yenna tufunye omulimu tufunye projekiti ya dola bukadde 150 odduka ogende nze gyendaga nayo nsi bwe munaba mukyayagala mbakolere munampa contract nga ndi luddawa ndi Uganda kasita mbafunidde ba researchers abalala bendeese omulimu bajja gukola oba si ekyo tunaawulizaganyanga nga balina obasikatidde tulabe nga omulimu gutambula era bwe kyali kati nga nsituka ngenzeeko mu bundi waliwo olukiiko lw'aba engineers batera okutuula ne bawulizaganya mu nsonga ez'enjawulo ne babaawo omuntu ayogera gye bali naye nze bampita ngenda ebioko byenjogera ku bya engineering twali awo mu speaker hotel awo nengenda nenjogera nga simanyi baani abalimu okujjako kumanya nti ba engineers kati bwe mmala okwogera abaami babiri ne bantuukirira nga bava Makerere University omu yali dean mugenzi Dr. Higenyi kama amuwummuza emirembe n'omulala yali akulira ekitongole ekya civil engineering bamuyitanga Apollo Musoke nga tanaakufuuka doctor naye Henry Jackson Higenyi yali doctor abantuukirira nga baga nti ssebo tuwulidde njogerayo tufunye ku CV ekwatako twagala olujja otuyambeko okusomesa tulina basomesa bamala nambaga nti kale njagala nnyo okusomesa naye kammale okwebuuza eri bakama bange saala kubanyiiza saala kulabika nga abaddukako obanga abanyaga ebiseera byabwe kibanaŋŋamba tunatambulirako era nengenda nenjogera ne bakama bange omusajja yalina managing director naga nti sijja kukkiriza nemutunula mu maaso bwe nti muganda ogambye ki ate abo obanga ntakudde nze nakomawo mu nsi yange waliwo omukisa okuweereza gavumenti yaffe nga tuyamba ku baana abato abakyagira ki abakyagunjulwa mu bya engineering ku gavumenti ekisoboka ssebo kankusabe okyusa ekirowoozo kyo kuba nsobola okugenda mu gavumenti nembaga nti ono akutogedde kino kuba emirimu gye mumpaano tegimmala mu kusinziira ku buyigirize bwange okay kwaddeyo ttaamu emu genda osomesa ettaamu emu nga nti ono asaaga kakkirizaako kiwedde awuliza CBS mukadde waffe gw'owulira ye Professor Engineer Badru Kiggundu puroguramu gyenvudde nange musajja wa Kabaka 20 mukakasa nti otugoberera bulungi abali ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ogwa YouTube Instagram otufuna ku 88 CBS FM official bebaza nnyo mwenna Saalongo batte ekikonda awo natita mwenna abayovu n'abaana mwebale kuwuliza CBS puroguramu eno mujagala nnyo abeerukerera awo Mwasa Madi chairman Madi muto wange yiga Fred makanika na mwenna mwebale bannakalungu okuba nga mugoberera CBS puroguramu gyevudde Professor olwoyingira Makerere ate yingira Makerere era ettaamu olwaggwako ne bansaba mbeere ettaamu eyokubiri kyavaamu nga ettaamu eyokusatu
kyabamu nga mukama wange ngamba nti naye olabika biseera bine kati obitwala Makerere ndowooza tunatera okwawukana nange mutima gwange naye njagala kwawukana nga njagala kubeera n'abaana bayizi owa busente nga butono naye muli nagamba nti ogeraganya na ze nali nfuna eno mu kampuni nti amagezi teganja kubula kuba ne bannange abaliyo bateeka okuba nga balina obavuba mu kunoonyereza okwo okuwa amagezi ku bintu ebyenjawulo era bwe nagenda tugunjawo ekitongole kyebayita kya consultant kati omufe bwegiranga ng'ofunye wazzeewo omulimu ng'ogenda owa amagezi mu ebyo nga byongera ku nsako gy'ofuna nembeera Makerere era netwawukana na bano n'ennyumba gye baali bampadde ne baginzijamu nembuga nti mweraba naye ate olwo nali ntandise okuzimba eyange nga boys quarter yange ngimaze ku ssaawa eyo ennyumba enene ey'okumusingi nga ŋŋamba mukyala wange nti omanyi tusenguke tugendamu ka boys quarter kaffe kabusenge busatu ekyo mukyala yayagala okugira konze nno ggwe nja kukuleka mwene ennyumba empangise gwonomanyi gyonoozijja era nasiba mangu emigugu nenyambuka mu boys quarter kaffe kabusenge busatu temuli masanyalaze n'amazzi wangi Professor Omulamba oba professor tolya mmere yemu nga nawe gyolya so ebyo nga tubivuddeko oluvannyuma twamala boys quarter yaffe emyaka nga 3 nga bwe tuzimba bannange Makerere bansaba ngende nfuna ennyumba Makerere neŋŋaana ng'ojja kudda mu bufuge bwebumu nenga nti bye nali ndabyeko byali bimala ofuuka ddidiini kakati mbanna akayingira full time Makerere mu 92 yali akulira ekitongole ekya civil engineering yemwami Olunga yemwami Apollo Musoke yeddira Nkima yekiggundu waliwo kakugu ati nemugamba nti musajja gwe olina okwewaayo ogende weeyongera okusoma ofuuke dokita nanga nti ate nga nti bafuna masters bamaze okumastaringa oyogedde ki namugamba nti weekuba mu kifuba tonnaba oluusi tunatuuka ku ntobo yalwo okyalinayo emyaka ekirungi scholarships nezijjaawo yava scholarship eya Italy nakkiriza omukulu sente zakajubi ye vice chancellor omugenzi akati kyabaŋŋaanyi omanyi Dr. Kiggundu ngenda kuwaayo erinnya lyo bakuwa obukulu bw'ekitongole kyo nasooka okugaana kubanga institutions zirina empisa zaazo bw'oba tasomeddeemu obeera mugenyi n'abayizi bakulaba ng'omugenyi olwawo oluusi okuyiga engeri gye bitambula nga nze atasomedde wano kansomesa busomesa ngende noonya emirimu emirala ebweru terwalwa n'agenda wa Professor Senza Kajubi n'amunnyonnyola amugaa nti tewali mulala gwenyinza kuba tewali gwendekera kitongole mazima genya Professor Senza Kajubi n'ateekako omukono ku bbaluwa enfuula omukulu w'ekitongole ekya civil engineering awo 93 maki nakamala omwaka gumu gukka ndi full time nembeeramu okuva mu 93 paka 99 aba atandika awo
mukama waffe yali akulira ekitongole kyonna awamu Dean nabaga nti contract yeweddeko. Abasomesa abava mu bitongole ebyenjawulo civil, electrical, mechanical biki mikwano benali funyeko emikwano nabaga ntwagala gwe oba Dean konze banne namunsonyiwe ndi mupya nnyo mu system eno nti ojja kusobola. Omulimu abamaze emyaka 25 mwana ki abaga nedda ffe akalulu twakawaggwe nga esaawa etuuka eyakalulu nakomba kakombe banawuta kawute wakawuta buba 99 olwo nfuuka Dean of faculty. Bannange benavuganya nabo ne banyiigira mbadde nga democracy bwatyo siguwero. kale nze awo nasooka okutesitingira democracy nga sinawe genda muteeka mu nkola eyo gye tujjeeyo mu maaso. Nekola bwa Dean emyaka 4 naye omwaka gusembayo mba ndi awo nali nva mu nsi z'ebweru eziwerako era ngenze ku mirimu gya university noonya university eziyinza okutwala abaana bange okusoma degrees ezokubiri ezokusatu ng'ate olinyira ne ssente ezensobola okukozesa. Ngenda okudda nga abaana b'essomero ly'ekibuli balina sports day naye akatabani kange kali adopted natuuka awaka ne neeyambula engoye ezasafaari uteekemu ebya sports uteekemu ugende mu baana ntuuka awo nga nfuna akafo bantuuza mu canvas mu t-shirt. Omulangira n'atuma omubaka we najja bwendi anti omulangira ayagala okwogerako naawe nga emizannyo giwedde tewali mutawaana. Ogamba jjajja mu Bisiraamu mulangira Kasimu Nakibinge dokita kati netusinkana waggulu awo wali emmotoka ye we yali yagipakinze ne dokita jangu yingira mu mmotoka yange nti ndi muwambe mu mutima gwange muwambe kiki akati n'agamba driver we nti tuvuga otwala mu kisaawe wali tugenda mu kisaawe n'agamba driver we nti gwadde vaamu tugenda motoka gizikize nemusigala mu motoka tusigala mu motoka babiri nga nti omulangira tuli fembi tutudde mabega naye nga siinaamu nsisi bakutya ikuwali ne mukulu muno musajja Muyisiraamu kosi musinga emyaka nnyonnyo naye nga nti mukulu kandabe kyaŋŋamba olinda ebyama n'agamba nti no munnange minisita gundi mukyala yali musiraamu naye akulira ekitongole ekiramuzi Hajjat Janan Mukwaya yamutuukiridde n'ambuuza omanyi Dr. Kiggundu gyali olangira amugaa nti kambuuza abe Makerere oba yabuuzanyi vice chancellor n'amugaa nti Dr. Kiggundu ali mu safari emirimu gya university ali bweru wa ggwanga bwakomawo muŋŋambire nti mwetaaga nnyo nyina obubaka bwe nyina omutuusaako era amangu ago nanga nti kwata essimu omukubire minisita oyo nga tuli mu motoka fembi nemukubira amugaa nti jjajja salaamu alaikum. Waalaikum salaamu okomyewo nti nkomyewo Katonda yeebale kunze kiki ate olubadde olukiiko lwa gavumenti lwatudde ne lusalawo baagala ofuuka chairman wa electoral commission nga kiki wekanga wesikavu neka
nze engineer nve ku mirimu gyange ogwa engineering waze nno mpaamu essaawa nga 2 mala okwerowooza kyetulinda konzi kale essaawa 2 nzikuwadde entandika okunoonya abantu bange abeesigwa abo ku lusegere obeebuuzaako oluyo omulangira kugamba ki yatuusiza bubaka buli bwokka netwawukana n'okwawukana buli omu n'agenda ewuwe wagenda olowooza kimuli nga byendowooza kyekibuuzo ekyembuuza nti nakoze eki ebyo nze mbisobola nosa ekikowe ka bwakisa ati lusana nakubira mukulu wange era mungu yamujjulula amuwa ekiwummulo ky'emirembe inna lillahi wa inna ilaihi bwetugamba wa inna ilaihi rajiun nenkubira ne mukoddomi wange gwempa era naye bwetussa ekimu naye kino nakino kiguddewo mumpe ku birowoozo nga bonna balinga abaatudde awamu omulala ali ku lusozi lw'emutundwe omulala ali si ku lusozi wano Kagoma naye ngaekifo kyebakuwa si kyamusota semusota guli mu ntamu amazima bw'ogaana kireeta ebibuuzo amazima nemukkiriza era bonna nga buli omu yeerowoozaamu mu ddakiika ezize bagenda okudda baga nti 60% kitwale 60% kitwale nga nti 40% zokka zisigaddeyo kange nempeereza eggwanga ate nze mutima gwange sijemerangako mukulembeze yenna oba mukama wange yenna mu mirimu gyenkola nkubira minisita amuga nti kiwedde tujja kuweereza alhamdulillah rabbil alamin ebyaddako kulangirira mu lwatu kutuuka mu ntebe ne bannange bonna be batulonda netugenda tulayizibwa temunasinkana omukulembeze waggwanga era tewaaliwo nsonga mubasinkanye no omulamuzi ddala akulira ddala obulamuzi bwe twagenda mu maaso ge saabalamuzi nasiga nti yakatutema obula n'atuwa obuvunanyizibwa n'akakasa obuvunanyizibwa obutuweereddwa olwo no tuli mukaaga mu kifo ky'omusanvu nga bumanyi nti twagenda mu palamenti kakiiko kana akakulirwa sipiika akatunula mu bantu abalondeddwa baatukuba mu ttooki omu ne bamugaana era ate omu kati oluvannyuma n'akomawo ye vice chairperson kati kati omulamuzi bw'amala otutuula egundi ebirayiro baŋŋamba nti kati eddembe lyo eryobwebanga erikuweddeko kati olinga muwambe emmotoka ekulinze wali n'abasirikale kati bukuumwa saawa 24 ng'olaba ebipya nga ndaba bipya konzi kiki olwo emmotoka yanzije makerere mukwano gwange yandeeta okuva makerere yagizeeka yasigala wali ngaaga nti owai tuddeyo nti nkyaliwo kati nekitereke kya ggwanga nga banteeka mu mmotoka nga nabannange bonna ebitaala byaka nga ziwukadenge nga tukkirira ku kitebe kya byakulonda tutuuka eyo nga minisita atwanjulira twali twamusinkana atuwa amateeka akavangata k'amateeka ebitabo 10 bwe biti constitution lino etteeka likwata kulonda president lino etteeka likwata kulonda members of parliament lino etteeka likwata basente ba LC districts abakyala lino yaba youth lino abaliko obulemu
ng'omugugu bwe guti gwonna olina ogusoma nogutegeera gulina okuba mukwano kati okuva leero watandika okusoma oluzungu dictionary nga tekuva mu maaso go nga atukwasa mirimu nti ate mu nnaku bweziza nga 10 oba 2 waliwo ekifo ky'obwa member of parliament ekinaatera okumenya amateeka ga Uganda senga tekifunye omubaka nakumeka naku 2 mulina okukola mulabe nga kijuzibwa omugaa nti osinese nya mu ssubi abavunaanyizibwa tubulina kati tujja kikola aye twebaka era mu nnaku ntono kwesanga emigugu tugisitudde tukitute Kabaale okujjuza ekifo ekyo olwokuyisa Masaka nkadenge wabimanyiira n'ebyo mbaako mukojja eddembe nga likuweddeko oluggi bakugulya lugulire baluggala ewaka osula emundu zitunudde hajati naye tabitegeera nti bane kati tufuuse eki naye oli muweereza wa ggwanga kati ow'enjawulo ate ekifo ky'olimu kyetulimu si kyekya bulijjo abantu bangi bajja kusigala beebuuza wayinjirayo otya kifuna otya ekifo ekyo ate walisabye nebakolako interview n'abalala nze ebyo temibuuza nze kubanga gye babasunsulira sibaayo ate etteeka ligamba nti omukulu w'eggwanga yagira ki yalonda naye mu kulonda kwe sirowooza nti atula butuuzi wali mu ntebe ngabo owengayo bwatudde alinako yebuuza alina alaba nti eggwanga akakiiko ngako tekajjudde bantu bava mu ggwanga limu so nga tandika kukola mirimu mu nnaku 2 omubaka twali tumaze omufuna nga tugaa nti oguguwedde awo 2002 mwaka gwa 2022 yes twatandikira awo November twatandika okukwata omulimu ogwo era nawaliwo twakoleranga nga tukuumwanga ki olwo Makerere tibabitadde abe Makerere obasigala bakabatwawo abayizi bo naye abayizi abaali basoma diguri ez'okubiri nalina obbamaliriza sobola baleka naye omuyizi oba abayizi abali ku doctorate era nabo nalina obbamaliriza si mu mwaka ogwo nyini wabula okusinza ku bbanga eryalibulayo kate nga n'abawaani olwo Makerere ogenda mu mulekica n'abasirikale agenda nabo naye bakoma eri n'otuukani n'oweyingira ofuluma ekizimbe nga bakuli ku lusegere ofuuse mukuume tibyakumalako mirembe ebyo awange buli kintu oba olina oba akali amaggu awuliza CBS mukadde waffe Profesa Engineer Badru Kiggundu atubulira gye nvuddewe tuli mu kanyomero kennyini akasinga omumanyisa ennyo eri bannayuganda naddala abavubuka ab'omulembe omukubi ebyo ne mabega bajja tebamumanyi naye Engineer mulamba eyeebuuzibwako mu bya science yakulira ku kitongole kya engineering oba ekya tekinologiya mu Makerere University ate n'abeera ddiini eyo nno gavumenti gye yamugja nemu obuvunaanyizibwa obw'okubeera ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda kakati tutandikidde ddala awo obuvunaanyizibwa bumweyongedde
agenze byakakiiko k'ebyokulonda ne banne be yali nabo abawera ddala 6 bayite ba commissioners. Oli ku CBS ensi ekuwulira bulungi. Okulonda okwasooka nga ssentebe kuliwo mwaka ki? 21. Ovudde Kabaale 25. Ovudde Kabaale 26 presidential elections 2006. Yeah, 2006. Yes. Kuba 21 twasanga kyagwa. Olwokuba twaweebwa ebitabo bingi twalina okwewa ebiseera tusome ebitabo ebyo ate mubitegeere. Ate tubitegeere tufuuke ddala bannamateeka abatafunye diguli. Kubanga ekikwewuunyisa amateeka agafuga ebyokulonda siga amateeka agasomesebwa mu baana abasoma amateeka. Kwegamba nabo babisanga busanzi nga naffe tubabisanga. Kati olina kulaba nti weewaayo okusoma ebitabo ebyo buli ekyetaagisa obenga gwate okiddamu wabawo ekibuuzo. Kireza osomye amateeka ddala ag'ebyokulonda era gw'olina obiddamu. Muzungu aga nti oli answerable. Era natuuka ekiseera abantu nga baagala okumpaabira biki olina balawyers abamu ne babaga nti temutagana kuwabira Dr. Kiggundu. Gulu bakulanga ki? Ajja bakuba ekigwo. Kuba amateeka agategeera okusinga ate ddala nga bakyali kuba tewali omusango gwendagenda mu kkooti. Ate era abantu nabagamba nga ti akalulu kakakubye todda wali kaaba maziga mu luguudo otandika okuyita gundi amannya genda mu kkooti. Kuba amateeka gakuwa ekyanya ogenda mu kkooti osengeka ensonga zo. Era nabagamba nga tujja kusinkana mu kkooti nga siinamu nansonyi. Oba olaba nti osingiddwa mu bukyamu tokwata miggo ojja olwanyisa ani wali nalina abaserikale onokikola oti. Waliwo yagezaako okujja nesagaliko bamutwala ntikko ng'amaanyi g'owulira naawe nga tewali asobola kugira kuzanyira awo. Kubanga sente y'obufuzi bw'eggwanga mu democratic gundi eri mu kitongole ekyo. Kale bw'otakiwa bukuumi bumala naawe oba oleetawo obunafu. Kale nze neebaza omukisa ogwampeebwa newankubadde ndi engineer okubaako kyebayita contribution mu kugunja oba mu consolidation ya democracy mu Uganda. Abantu baabanga mu nsi ez'enjawulo za Africa okusinga bajja wano kwebuuza abange bino mbikola mutya. Ekyo nakyo kyatuyamba nekituwa ettutumu kuba twatambulanga naffe mu nsi ez'enjawulo ezirina obululu naye otuukayo oli nakubuuza wa kino mukikola mutya eyo kino mukikola mutya eyo. Kale neebaza bannange be nakola nabo ebbanga litwali ffenna beebale ggumira mbeera etaali nnyangu. Eyali kyebayita sleepless mu luzungu nga newe bakira tolabawo. Era betwagendanga mu kuŋŋaanyizo tugambe ng'ennambolo egyo twabeera ng'olina kubeerayo nga musibe. Toyinza kuvaayo ng'ebintu ebinakuggwa. Era neebaza sitebe bannange betwakola emirimu ne tugunjaawo ebintu ebyenjawulo bingi ng'okuweereza oba okufuna ebiva mu kulonda ebiva mu districts ez'enjawulo nga biyita mu mpewo awatali wireless transmission. Abantu bayogerera ebintu ebyo
yona ekiggundu kino naye nga mbimma mazzi kubanga ddala kyangu oli okuvumirira ekintu naye ng'ate bw'oba oli mu ntebe yaakyo si kyangu kuddawo n'okivumirira kuba gw'omanyi obugulumba obulimu gw'omanyi engeri gy'obuyitako ng'ate obugulumba oba bungi. Yes, abanyiigira baali bangi. Kiggundu senga teyali Kiggundu alibadde empangula aga nti oyo ne muganda nkusaasidde. Twabeera ne agent mulamba mu kitundu kyo ani yalabiriranga akalulu ko si Kiggundu. Interest eyo yali luddawa. Kiggundu oyo nayogerwako bingi era bingi byayogerwa naye kiringa kusamba kapiira notasala kapiira bwoti nga gyobera nti ye bamuteeka mu kisaawa awo. Era ebibuuzo byazze bingi. Engineer, oli mukugu mu science. Science ayina formula etakyuka. Obuyigirize bwo n'obukugu mu science formula tekyuka. Weesanga ng'emugattako emu ziba bbiri. Bwera bakiteekwa okuba. Naye waliwo walabibwanga ng'emugattako emu ziri ssatu. Nakyogera nnyingira wali. Naye nga nti mwe ab'ebyobufuzi mubeere beetegefu okumatira n'okukkiriza nti ono ayingiddewo emugattako emu ziba bbiri. So si emugattako emu zifuuka essatu. Ekyo tojja kisangamu byenaba nfulumya oba byenaba mpandiise. N'olwekyo nze nakozesanga science ate nga ne science mu byokulonda mwali abantu science oba ne engineering mu ebiri mu byokulondesa. Naye atamukutte yagamba ate emirembe engalo twajjira awo nga register teri electronic. Naye twagenda okuva nga register eri electronic ng'osobola okubeera mu America n'okuba egundi essimu n'ofuna ebikwatako mu byokulondesa kyalo ki kyoliko nani ebyo twaleka tumaze obisonjola. Professor, lwaki olowooza lwaki abantu balina nnyo okwemulugunya nti akakiiko k'ebyokulonda tikeetegeredde kalina gye kajja ebiragiro? Emirembe engalo nze bwe njogerera mulembe gwange twali beetengerevu ku lwange nga bwenga nti atamukutte yagamba omala kuba na buvunaanyizibwa obwo n'olaba nti kitegeeza ki okuba omwetengerevu. Number one, amateeka g'okozesa ani agakola? Si kitongole kya byakulondesa, Government. Sente ezitambuza omulimu ogwo zivaawa Mu government. mu gavumenti. Abaserikale abakuuma emirimu egyo bavaawa. Ba government. Agents abakozesebwa buli oli aba yeesimbyewo aba ne agent. Ba agent abo baba electoral commission. Baba beesimbyewo. N'olwekyo mu luzungu nagamba abantu nti independence is relative. Teri absolute. Kubanga bintu bingi tebikolwa kakiiko ka byakulonda. Nkasita amateeka gali gateekebwa mu nkola obutuufu bwago nga begawandiikibbwa era nga benaganye mabega eri nti bwaba waliwo ekisobye genda mu kkooti. Tujja kusinkana mu kkooti tuwoze labe bwe mba nga nina kye nakola nga tekigenda na tteeka eryo banvunaane. Naye ogenda kwesanga nti emisango gyonna egyampaabirwa 2016 ensonga zonna wazibuutabuva. Abalamuzi bonna bali 9 bali ku sayidi yange nabagula buguzi. Professor, awo wennyini gye tubeera eyo abantu
maloboozi gajja nti oba oli awo kuba nti ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda alondebwa omukulembeze w'eggwanga oba oli awo etteeka ligamba ki kaakati ne bagaa nti omulimu ogwo gwandibadde ng'emirimu emirala ne gulangibwa abalina obusobozi ne bajja ne bayita mu bukuŋŋunta ono alondeddwa oba oli awo ayinza okuwulira sayidi emu eya mukama we gwekyo kyogerako kinganga munnayuganda anti buli munnayuganda faso wa ddembe kweta ebirowoozo nga ekiseera ky'okukyusa mu mateeka kituuse kati kyendowooza nti tebaggalangawo ddiisa eyo leeta ekirowoozo kyo leka kulinda kyange leeta ekirowoozo kyo twagala akulira alondebwe bwati tulabe oba abakubaganya mu ebirowoozo nabajjamu kino nakiri nti oba kiyinza okuyitamu naye ensi yonna gyentambuddemu mu byokulondesa ali ku ntikko ng'omukulembeze yavunaanyizibwa okulonda ssentebe waki ebyokulonda kasita oyo ssentebe agoberera amateeka kubanze nze era navaawo nga banjogerako mu ngeri egamba nti oyo muveeko musajja bw'omugamba kino akubuuza nkikolere mu tteeka ki gwe bwengamba okukola ekintu ng'obadde weesimbyewo njagala ombuulira etteeka tenkikoleramu lwaki enkyanze enja okubeera mu kkooti nga bampaabidde tewali n'omu yalaze mu maaso gange myaka gye namalayo twalondesa ba pulezidenti emirundi 3 netulonda ne national referendum nga netukola kumpi national elections kumpi 4 era silowooza nti olisangayo akakiiko akalibeera n'ebintu ebyo emikisa egyo haji ng'omuntu oli wa kibiina ki nga munnayuganda eno waliwo kye bayita ekikwata kubeera wa kibiina ki kibeera mu mwoyo so si bino ogenda nga weeyogerako bameka abaganda ndi mwogezi wa gundi naye ate agenda okusuula mu kabokisi asuulira asulira x naye ate nga eno kungulu ayambadde t-shirt myufu oba yakiragala haji abantu abakulu ate era abakulembeze muli kyakulabirako eri emiti emito naddala abavubuka n'abaana abato olowooza injiniya dokita nga bwe bakuyitanga haji Badru Malimbo Kiggundu abavubuka abaliwo naddala b'omulembe omutebi bandikuyigiddeko ki abavubuka okusooka batandike nga bakyali bato okwagala ensi yaabwe baleme kulookalooka na bino ebijjira ku buli wendi kufuna sooka oyagala ensi yo ojja okuba omuntu abalibwa mu bantu ayinza okwesigibwa nze singa tekwali kwagala nsi yange nalibadde sikomawo Uganda nalina emirimu eyinsasula ssente mumaze emyaka egisukka 20 nga nkomyewo kuno naye ze sinaana kutuukako nga ndi mu America naye because omwoyo gwange n'obwagazi bw'eggwanga lyange nga bwali businga sente zikola mulamu ate sente osobola ozikola amakubo mangi nga togaseeko bubbi kubanga waliwo omuzungu w'omukwano gwange mu biseera ebyo eyanjigiriza kikwata ku ssente naga nti amakubo agakola ssente gali nga 3 waliwo obubbi era n'abuuza kibuuzo wali agadde okuba omubbi konsa lwaki kwoyo ababbye ssente tasobola kuwangala nazo aba wankawanka okubako kyakola sente ziveewo zimuviiremu ate ayinza okugaa nti gundi yandabye oba gundi yandabye sente nezibe tezirina mikisa
ekyokubiri sente ensikire nazo siza tezirina nnyo mukisa kuba laba abazisikidde batandika ozirwaniramu nga n'oligoba omugenzi talina nakuvunda kugwa ku magumba ne wabawo sente neekolere ogijulira sente neekolere osobola okugitemaatema neba nti ebyetaago byo eby'omwezi obimalako oba olidde katunkuma oba olidde doodo oba nakati ng'enva tewali mutawaana weewaawo Haji mu kiseera wobeerera ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda olina muli kyotaakola ku lwa Uganda kyewejjusa mulina osiikira noga nti kale singa ekyo nakikola bwe nti oba obuyinza nabulina emirembe engalo buli mulembe n'ebyagwo waliwo oluusi weyagalanga oba okukyusa design y'akalulu okuva ku design endala naye ng'ate sente tezikumala nga ne bwona ozisaba tojja kuzifuna wakola ki ogenda ne design kasiteeba nga erina features ezituukiriza simbo z'ebibiina bekiba mooso nolwekyo nze sejjusa tolina kijjusa sejjusa neebaza n'omutonzi nti nzaanya okubeerawo mu biseera ebyo nempeebwa obuvunaanyizibwa obutambulirako eggwanga lino lyonna mu biseera byakalulu nga buli omu aba ajula kulya ngaakulabanga womugaso ennyo naye bekamala okuggwa natandika n'ofuuka ekisasaana Profesa kintu ki kyosinga okwenyumiriza mu bulamu bwo kyoga nti kino kyewakola ekikujjukirwangako ku lw'ensi yo Uganda eri abaana n'abazzukulu ku lw'ensi ya Uganda n'eri abaana n'abazzukulu kindaga nti waliwo ekintu kimu nze buli wembadde wempeeredde obuvunaanyizibwa mpeereza n'omwoyo gumu era bwe nali mu kitongole Makerere ekya civil engineering nawangayo ebiseera byange nga siva mu office paka ssaawa nga 4 za kiro oluusi kulaba nti mmaliriza ebiba bitegekebwa okusomesa abaana abo ne nafuuka dean nga sinaakuva mu kitongole kya civil engineering nasobola okufuna sente ezisobozesa abaana aboogi ogenda okweyongerayo nalowooza okugaba scholarships nina abaana abasukka mu 10 abaafuna obwa dokita olw'ebiseera bye naliyo Makerere era buli lwe mbasanga mbenyumirizaamu nabo banzukira bulungi yeno 10 lyokka Haji kaseera kikojjukira naddala mu byokulonda obeera ssentebe wonna koga nti ako sirikajjukira kaseera kikoga nti ako sirikeerabira mu ssanyu oba mu kugezesebwa wabeera ssentebe w'ebyokulonda nabiseera byokulangirira ekivudde mu kalulu obeera kumpi bwa Namunigina kikyotegeeza okuba obwa Namunigina mu kaseera mu ddakiika eyo wogenda okwatulira ng'olina mboole yes olina ba commissioners batudde eno naye nga emmundu z'amasimu agamu abamawulire zonna zitunulidde ani Profesa noga nti bane nalidde ki saa kwogera ku bibeera bweru wa kizimbe ng'ekyo okwerinda kuba kwa ensi ebeera ku bunkenke obunkenke obwo buli lwe mbulowoozaako nga nti Mukama Katonda wa buyinza okusooka yanzikiriza buli namalanga n'entambuzibwa ng'era obukumi bwa njawulo okuva mu bwa bulijjo nenzira awaka
nyoka ne bakuumawo. Oh yes. N'ogula eddirisa olwotunako ebweru. N'oyingira n'oga nti essaawa eno nali sigisuubira kuba mu bulamu bwange. Naye ye liiso ddene mwebaza. Weewaawo. Haji kaseera kimbulamu ng'oggyeko bino ebyokulonda. Koga nti nali musanyufu. Nali musanyufu. Nze kanzireko emabega. Bwe natandika okusoma engineering mu mwaka gw'65 neebuuza nti nsoma ki engineering naagisobola era obusobozi naabudemonstratinga ntya diguri naasobola okugijjayo emyaka 4 nenagera okulaba omwaka ogusooka nguyise gwonna omwaka ogwokubiri nguyise gwonna ogwokusatu nguyise gwonna naye nga tisigaddeyo omwaka gumuti gwakuna nti oba okwebaka nakuteeka ku mabbali naye okulaba nti n'ogwo omwaka ngugira ki genda okulaba nga diguli njijjeeyo naye nga nti banna kati nfuuse omu ku abo abajja okubeera mu bitabo by'ensi yonna ng'ovuddeho okubeera mu bitabo bya yunivasite eyo naye weesanga nti erinnya lyo litandise okutambula nti yava ekitayita mu busiro kati anoza mu bitabo bya Amerika mwendi awo bwe namala ekyo nenga nti kati olutalo lwa masters buli ddaala n'ebyalwo amazima genya obuyono obwa dokita. Haji tuwulira nti oli mulimi wa apple kituufu? Apples waliwo omanyi mukwano gwange Dr. Lwanga JB John Baptist Lwanga tulina engeri gitwasisinkana mu ggwanga muno n'ambuulira ku apples namugamba kiki era nasooka okulima apples namugamba nti wano mu Buganda apples zinadda nze nga nzimanyi zeddeeyo nkole kabaale olw'obudde obunyogobumu naga nti biveeko science kyakoze kati waliwo emitendera nga 45 egya apples ezisobola okukula mu budde obufaanana ng'obwaffe. Konze kiki emitendera emeka gweroboza waliwo lino erinnya waliwo ana zebayita waliwo zebayita amannya mangi era kyova olaba nti bwotugenda mu katale kaazo waliwo osanga myufu nosanga emu yakiragala erimu obumyufu endala yawo ezo kala ezo endala nnene nnyo ate endala ntono naye zonna nkulu ddala kiba kikulaga ekika nti buli apo erina ekika kyayo naye wano mu Uganda ezakatuuka kwezaana mu 5 ziri bwe ziti era nali kusaba dokita obeera omu ku batandika okulima apples namugamba kale nti naye njagala wano mu lujja lwange nali embeera ntindaawo njagala tusimbayo ebikolo osobola okwongera obiyigirako kuba nja kuba mbeerawo buli lunaku n'olwomukaaga n'olwesande nja kubawo netusimbayo ebikolo 5 mu lujja lwange apples era amannya ganjawulo nalina akafo kange ekibiri awo namuga nti ninawo akafo kange awo kasukka mu eka nagati yes katugende tumala okupima ettaka eryo tutalabe sayansi kyatubuulira ku ttaka eryo oba ddala apo zisobola okukulako oba nedda netuleeta aba labs agricultural labs netugenda ntufuna ettaka nebalekebera nga nti wano tusobola okuddawo namuga nti
Okay. Kati njagala ezinajjuza eka wano namba natandika okumbalyamu ssente awo ensigo endokwa ng'eri ku $15 mu ssente ez'ebweru emitwalo ng'enaana omusobyo nga nti eka ye egendamu mmeka egendamu nga 200 n'omusobyo sente nyingi tandika okuzibalamu awo nga kasente kazito naye anyway obutagenda wala nnyo tandika okusimba apples tandika okuzirabirira nezituuka okussa netandika okuyiga endwadde zaazo n'engeri y'okuzidda ekirungi tofuuyira na bino chemicals zemugula mu maduuka g'ebyobulimi zirina osobola okukola chemicals zaazo naturally nanga nti kino kirungi era netutandika n'okuziryako nezitandika okubala kati lumu nali ngenzeeko ebweru eyo namalayo omwezi mulamba ngenda okudda nasookera ku kalimiro kange eyo ngenda kutuukayo omuvubuka gwe nali nzimbiddeko akayumba azikuume azirabirire nga nti dokita ekitongole ky'enguudo kyajja wano juzi nekigaa nti ekitundu kino kikyagala balagazya luguudo onze kiki baagala ku kitundu kyantiraba nebisiriza batadde ku kisenge ky'ennyumba no kutulamu wakati layini nga zonna apo zigenze ati nze sirwana na gavumenti kasa development ebeerawo nga ejja kuganyulwa abantu abangi nze ngenda n'ekyo kasa tunaategeeragana ne bansasula ng'ate nnoonya abalala bansasula siyinza kujja ku process etwala ebbanga bansasula naye nze nagayalamu ate okuddamu okulima amagezi gonna g'okulima apo ngayina era kirungi nnyo waliwo ne bannange bangi abazirimako ne Masaka eyo nga bayigira kuffe saala kuboogera amannya gaabwe ayagala asobola okukinoonyeza ng'oyita Dr. Luwanga oyo John Baptist Wanga ate obwera okuzirima nasale yaazo eri wano ku Buwama waliwo omukyala awo yeddira nkima nassali nasale awo bagiteeka kojja obadde kiggwe Professor oli mumasannyalaze ate kati kakati ate ebyamasannyalaze okolamu kimu nti kale obulanzibwa mu masannyalaze ki tubiwulira ffe gye tubeere nga bagamba batya anti emboozi neza booda ozimanyi kakati Professor ate kakati yakulira embibiro ebyokuzimba kisimba ddaamu simanyi ate eyo ate yagaana ate kati ali kaluma ati bingi tubiwulira ekituufu kyeki obuvunaanyizibwa kiba olina mu ggwanga akano nga engineer ng'obuuliza ekibuuzo kyempita nti kiri loaded anti oli ku CBS ndi ku CBS ensi yonna ekuwulira kaka ate oli jjajja wa Buganda obuvunaanyizibwa nyina obuwerako nankobadde emyaka nagyo gisemberera mba naatera okuva mu Electoral Commission mukama waffe omukulu w'eggwanga nampita nali ngenze namusiibula mugaa nti munaye webale kutuwa obuvunaanyizibwa kiseera kituuse okugira ki okuwambuka entebe n'asiima naga nti nakujja mu engineering Makerere
njagala okomewo mu engineering bwobanga walikkiriza nze kale mukama wange bwe wabaawo ensasula ennungi okusinga emyaka gye mmaze mu commission mukama wange nakkiriza era wayitawo ebbanga tono nampa ebbaluwa empa obuvunaanyizibwa okubeera ssentebe w'akakiiko akalabirira enzimba y'amabibiro ago abiri Kaluma ne Bisimba teyavaawo ti nanyongera okuba omuwi w'amagezi senior presidential advisor ku kye bayita infrastructure and public works nabasi kivunudde kyekyo ate nenfuna era obwa ssentebe bwa kakiiko akafuga national water ekitongole ky'amazzi n'emirimu emirala si myangu kulambulula kumalayo anti olaba n'essaawa ebiseera bibeddembe oba okola ki ebiseera byange ebeddembe bwe mba mbifunye okusooka emyaka gye tutuukamu gino waliwo oli agamba nti bw'ogenda okula emirimu gyo gigenda gikendeera ne giba nga gyemalira mu bintu bya community society gundi afudde waliwo kale wesanga weekend singa nga yinza okunsanga ebusoga nonsanga Masaka nonsanga wa tuli mu bintu ebyekika ekyo ebyo nabyo olina biwa ekiseera kyabyo anti Katonda yagira ali nomwebaza tokyasobola okutuukirira bannaabo gambira nti kasente kange kefunye nkaliyirako wano naye ninsanyukako ne bakulu bannange okusooka njagala nnyo okusomesa abaana bange ate era mu kusomesa okwo nkijja mu mukwano gwandagibwa kitange namba 2 ow'empigi nange nyina abantu bangi benyambye mu kusoma era omwana omu yafuuka dokita ate oyo yafuukira mwana wa munju yakulira waka twamugjayo nga embeera si ya mulembe era nebaza mukyala wange omwana obutamulemesa kubeera waka haji nga tufundikira mukama ezzadde lyakuwadde obwo bwa enjiniya obwo n'obukugu mulimu omwana bwoga nti omwana wange ono mukama amusaasira ajja kubikola bye ne bwe ndiba nvudde mu nsi bwe twali tukula bakadde baffe bayagalanga kyakusuubiza okikole mwana wange njagala obeera enjiniya mwana wange njagala obeera dokita mwana wange njagala obeera ki naye generations ebewa emirembe egikyuka ekiba ne kati tokyawalirizibwa ga nti mwana gwe soma kino okusinziira ku mwana bwaba asomye emigigi negisooka gino olaba interest eyinza kuddawa era oluusi omuyita n'oyogeramu naye olabika okola bulungi science olabika okola bulungi history olabika okola bulungi geography wali agadde kukola ki mu nsi abaana bange abasinga bali mu bintu byanjawulo mbalina abawerako era nebaza bamaama b'abaana okusobola okwegatta nange tusobola okuzaala abaana abo ninamu lawyer ninamu computer scientists ninamu akawala ku generation esembyeyo kasoma bulungi nnyo diguli esooka mu chemical engineering era universities bbiri nezirwana okulaba nga zikatwala akasoma PhD kati katandise PhD mu chemical engineering abalala bali mu fields ez'enjawulo olw'omutaano wange agenda graduating amakerere wano yasoma agricultural sciences geographical sciences
kale haji tufundikira kaakano Yes. obubaka bwo eri bannayuganda nga bw'oli jjajja wa Buganda naddala eri abantu ba Buganda wano naddala ate era abavubuka abamulembe guno obutebi. kusooka nebaza liso ddene eyatonda ffenna nange n'atonderamu buli omu n'amuteekawa n'amu eggwanga ne ekyo kituneko nga ekyomuwendo kubeera amawanga ag'enjawulo wabula tuyige okwagalana tuyige okukolagana kuba kuffe ng'abatonde tetulina buyinza ku lwaki oli afaanana bw'ati lwaki oli bw'obanga osobola okuyamba munno eggwanga likyabeetaaga. Haji Siibula nsanyuse nnyo okubeera nammwe omulundi guno ogw'omuddiringanwa era nsaba nti lesode yaleeta ekintu kino ekiwenda kyetulimu kino akikuume amiina n'abaweereza abakirimu mukama obuvumu ettutumu twongere obbawuliriza weewaawo twagalane ng'abendeemu akuuma takuumira mpeera. haji abantu batolere kusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo sala teboola. Amiina. Nze nyina bataata abakatoliki, nyina bataata abaprotestanti, nyina bataata aba Seventh Day. Kale sina ddiini gye mboola. Buli muzikiti, buli kanisa, buli kereziya nyingira. Weewaawo. Ate era waliwo olumu nagamba abakulu nti temugambanga nti Kigundu ajja genda mu jjana. Ejja genda mu nyumba ya koga tolina buyinza. Aliko CBS 88 akatonyeze 8 nkwebaza nnyo akadde kootuwa buli kiseera n'obanga otugoberera ne weekuumira ku CBS ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ogwa YouTube omukutu ogwo omugatta abantu ogwa CBS Digital 88 akatonyeze 8 CBS FM official eyo oba otulaba ate nga notuwulira mwebale nnyo bannange nebaza bakama bange mwenna muli bangi bakama bange abannungamya ku lw'obulungi bwa pulogulaamu eno naye nebaza nnyo baweereza bannange Yashini DJ alabanga ateekateeka amaloboozi gaano ne gatuulayo bulungi Jona Sembajje webale nnyo webale ddala Mumbejja Aisha Nakalema mukama wange webale byonna byonnungamya ku lw'obulungi bwa pulogulaamu eno sijja bamenya bamalayo Musa Kibirige Musa Kirumira abadde ku kamera ng'ebifaananyi abifuna butereevu n'amaloboozi gaabyo webale nnyo webalire ddala abantu ba Katonda mwenna abatuwuliriza naddala abe waffe ab'ekalungu mu buddu batumidde nnyo nze musajja wa Kabaka Birime Matovu kanfundikire wa ne Profesa Engineer Badru Kiggundu Ssaabasajja Kabaka awangaale.